General Muhoozi Kainerugaba, CDF, with all due respect, tolina locus standi kuvaayo kwogera ku byakulonda. Amagye ga Uganda UPDF tegalina kifo kyonna mu byakulonda bya Uganda. Teeka ery'ebyokulonda liteekawo be bayita ba polling constables, not UPDF, not SFC. Police yekwasaganya ebyokulonda. Weewaawo mukitwala nti nno lwedde mwawambadde obuyinza bw'Abannayuganda, naye kino nkikukakasa nti tewaliyo maanyi ga mundu gasobola kusinga maanyi g'abantu. You should stop that impunity of raping our constitution. Kibi nnyo omuliisa maanyi okuvaayo n'agenda nga yeekaalakaala ku kyalo ng'alaganga bw'ali omusajja naye nga naye akimanyi nti he's a rapist. Stop raping our constitution. Bakitaffe bayamba kitaawo okusobola okufuuka president wa Uganda n'abalimbalimba emyaka 40. Bwe kiba nti nno emyaka 40 taatawo tasobodde ku delivering eri Bannayuganda, don't even think about it nti ogenda kufuga Bannayuganda. Ekyo tekigenda kusoboka. I'm not being tribalistic. Naye taatawo yali Munyarwanda nakkirizibwa okufuga Uganda. We cannot allow another refugee okusobola okufuga Uganda. Ekyo kyo tekigenda kusoboka. The Bahima dynasty eyo yo tegenda kukola mu Uganda. Uganda yonna eri wamu okusobola okwetakkuluza ku dynasty yammwe gye mwagala okuteeka mu Uganda. How can you send no police abalabirizi b'ebyokulonda, simanyi abalondoola ebyokulonda n'amagye gasobola okukuuma obuwanguzi bw'Abannayuganda? Who can you trust your words? Ng'olina Olivia Lutaya gomanyi nti talina yadde akagirita mu basement yo, ng'olina Eddie Mutwe, ng'olina abakuumi ba Robert Kyagulanyi Center mu president wa National Unity Platform, president agenda okuddako, ng'olina abaana batalina musango mu detentions mu magye, ungazetted areas. Who can trust you with the vote? Mukulu, teriyo teeka ligaana muntu alonze kusigala 20 meters away from the polling station. Musuubira nti nno mugenda kujja with all the equipment, money, power and impunity, but we want to assure you the world is watching, and trust me, you won't walk away with this. Bannayuganda beegasse nga bwe bateegattangako. Don't think nti mugenda kujja muzannyire ku bulamu bw'abantu and then you walk scot free. This I can assure you. Osobola okutiisatiisa abantu, musse, mutta, era mugenda kwongera okutta, naye Bayibuli egenda n'egamba nti bw'onoomala okubba naawe ne bakubba. Naawe osobola okutta ate oluvannyuma naawe n'ottibwa. Bagamba nti ky'osiga ky'okungula. Bw'osiga obukyayi ojja kungula bukyayi. Bw'osiga emirembe ojja kungula mirembe. Taatawo bw'abanga ebintu bimulemye, just accept. Which gains are you protecting? Nga eyali speaker of parliament Rebecca Litwala Kadaga yaddusiddwa mu Uganda n'agenda okujjanjabibwa nga ali bweru wa Uganda. Where are the education facilities? Where are the health facilities? The road infrastructure? Are you protecting your corruption, embezzlement, and land grabbing? Are you protecting your wealth, the wealth you've stolen from Ugandans? And you think Ugandans are going to keep watching on? No. Enough is enough. Protest vote. Noonya akalulu. Kuba akalulu. Goberera akalulu. Bwe bakabba kabanje. Bw'oba tugenda kubba, lwaki weeraliikirira omuntu agenda okukwata omubbi? Nze mutano wa Mbega Aloysius Matovu, and I say all this for God and my country. God bless you.